mu mawulire ge tuyinawo abakungu okuva mu kitongole ekya Civil Aviation Authority abawerera ddala 82 wetwogerera nga boolekedde okubeera nga bagobwa oluvannyuma lw'okubeera nti bafojinga empapula ez'abaweesa emirimu. Abamu bagendera ku mwana waani, bagendera ku ani akumanyi, wabula ng'ate empapula ze baali bayina zaali tezibakkirizisa kubeera nga basaavinga mu bifo ebyo bye babadde basaavingamu. Kati nina wano olukalala lw'abakungu abawerera ddala 82 benjagala okuba nga nkusomera nga bano abakungu bafojinga empapula zibaali tebakwalifayinga, empapula ze balina nga tezibakkirizisa kubeera nga basaavinga mu bifo ebyo, naye olw'okuba baali baana ba ani akumanyi basobola okugenda maaso n'okuba nga baweebwa emirimu basobole okusaavinga. Era emyaka gibadde gitambulidde ddala nga bomanyi ebye Uganda nga basaavinga. Kati ebyama byavuddeyo oluvannyuma lw'okutegeera nti bano empapula zaabwe zaali tezikwalifayinga kubeera nga bakola mu bifo ebyo, nga bwe ngenda okubakusomera obeere nga ogenda maaso n'okuba nga obategeera. Mukutu gwa Redison TV webale okuba nga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira, ate n'abakuba nga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Ekitongole kino ekya Civil Aviation Authority, kitongole kinakyo kivunaanyizibwa ku nsonga ez'entambula y'ennyonyi era bye bimu ku bitongole eby'amaanyi ebiri ku nsonga ezo. Jjukira emabega kaawo omukyala amanyiddwa nga Jennifer Bamutulaki era nga naye yakulira Uganda Airlines. Omukyala ono nga Ssenyonyi akyali mu kakiiko ka Kosase baamuvunaanako era Ssenyonyi n'akola okunoonyereza n'akizuula ng'omukyala ono ebiwandiiko bye tebikwalifayinga kubeera nga asaavinga nga executive director owa Uganda Airlines. Omukyala ali yasoma birala ate nga n'ekifo kye baamuteekamu kirala. Kakati njagala okutegeeza gwampuliriza olunaku olwaleero nti Ssenyonyi oluvannyuma lw'okuzuula bino kakati wayise emyaka egiwerera ddala nga 3 nga bimaze okubaawo, ate ekitongole ekya Civil Aviation Authority CAA ne kiba nga kirinamu abakozi bazuuliddwa nga bali 82 nga bano bagendera ku ani akumanyi, bagenda lwakuba baana ba muntu gundi wabula nga tebakwalifayinga yadde n'omulundi n'ogumu okubeera nga baweereza mu kifo kyonna mu kitongole kino. Kakati njagala kukusomera olukalala luno nga sinaba okuba nga nkusomera olukalala nja kusooka nkuzzeeko emabega. Olunaku olwajjo nakuwadde amawulire nga waliwo abamu ku bakungu abava mu bitongole ebimu naddala ekitongole ekya Uganda Cargo Airplanes baavunaaniddwa era baayiddwa mu kakiiko kamu aka Kosase. Ensonga nga yaki nga kigambibwa nti mu kugula ennyonyi z'eggwanga erya Uganda waliwo abamu ku bakungu abaabaako diiru ze bakutula era ennyonyi ezimu ne zitagulibwa nga ssente baazirya. Oluvannyuma lwa bino byonna bitambulira ku ntambula ya nnyonyi ey'eggwanga erya Uganda. Bino byonna nga bikyagenda mu maaso. Kati ekitongole ekya Civil Aviation Authority nina wano olukalala lw'abakungu abakozi 82 ngenda kukusomerako abo bensobola okuba nga nfunako nga bagambibwa okuba nti empapula zaabwe tebakwalifayinga kuweereza mu kifo kyonna mu kitongole kino, wabula ng'ate bamaze ebbanga emyaka giyiseewo nga basaavingira ddala ng'abakungu, wabula olw'okuba nti mwana wa gundi, mwana waani akumanyi, baana b'abanene babadde basaavinga naye nga tebalina mpapula. Osanga oli yasoma birala ng'ali mu kitongole akola. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo nga bw'oteekako obubaka bwo mu comment section nga bw'osheyalingira n'omulala asobole okuba nga afuna information gye ngenda maaso n'okuba nga nkuwa. Olukalala lwe nnina oba lisiti gye nnina wano ninako ababaka ndooza abakungu ndooza bali 82 naye ngenda kusomerako abakungu nga 62 tusobole okugenda maaso n'okubeera nga tufunza ku budde kubanga lisiti gye nnina wano kivaayo bulungi nnyo. Ngenda kutandika n'asooka. Erinnya ye Wanyama Francis Juma, tayito abadde PAE. Mujja kunnyambako okuvvuunula tayito ezo kye zitegeeza. Wanyama Francis Juma abadde PAE, abadde talina mpapula. Owokubiri bamuyita Temanju Ivan Brani abadde AFOI talina ya forging empapula. Nansubuga Priscilla ya forging empapula nga PA. Bakanya Jovia ya forging empapula nga ACA. Gaston Muhozi ya forging empapula nga RCA. Alice Kalemba ya forging empapula nga RCA. Mwesigwa Moses ya forging empapula nga RCA. Namboze Caroline ya forging empapula nga PB. Tamale Ronald ya forging empapula Mawanda. Wananda Franka ya forging empapula. Tayebwa Ivan ya forging empapula. Ismail Yawe ya forging empapula. Owomukama Frederick ya forging empapula. Akandwa naho Johnny K ya forging empapula. Natushisha Allen ya forging empapula. Manga Charles ya forging empapula. Chemisto Oliver ya forging empapula. Luanga
Landers ya forging empapula nga ASO. Kisembo Darius M ya forging empapula nga SA. Mayego Jacent Namazi ya forging empapula nga SA. Namara Christine Nabimanya ya forging empapula. Bataringa ya Steven ya forging empapula. Bera Roslyn Sara ya forging empapula. Muramuzi Amos ya forging empapula. Mogisha Moses ya forging empapula. Natule Evelyn Betty ya forging empapula. Amanya Robert ya forging empapula. Tumusime Maka ya forging empapula. Abasa Allen Taremwa ya forging empapula nga AOP. Sendagire Edward Musoke ya forging empapula. Ziwa Tone ya forging empapula nga Fireman. Nsobya Amos ya forging empapula nga Fireman. Ongu Isaac ya forging empapula. Oluka James ya forging empapula. Ahurira Edison ya forging empapula. Manga Alex ya forging empapula. Odochi Francis ya forging empapula. Amusasizi Timothy ya forging empapula. Bano bona ba ACA ba forging empapula nga ba ACA. Chotaire Mo Hussein ya forging empapula. Chotaite Mwebaze Godfrey ya forging empapula. Edwongo Richard ya forging empapula. Twesije Nathan ya forging empapula. Atim Robina ya forging empapula. Abo sofa bali ana mbasatu. Njagala kuongerayo ku list ene kyagena maaso n'okubira nga yeyongera bwo inako gwomanyi ku bano mutegeeze nti yomu kwabo abagwiriddwamu era nga twogerera ebyabwe birabika nga si birungi nnyo kubanga essawa yonna bagenda kubera nga bagobwa mu kitongole oluvannyuma lw'okubeera nti bazuuliddwa nti baforginga empapula era ebifo babadde basaavingamu tebali qualified kubeera nga babisaavingamu. Wuliriza list nga bwegena maaso n'okubeera nga ate eggwayo. Asiimwe Ronald ya forging empapula nga SA. Ampumuza Rebecca ya forging empapula. Muchunguzi Godfrey ya forging empapula. Magandazi Fatuma ya forging empapula. Ariyo Juliet ya forging empapula. Wafula Andrew Wire ya forging empapula. Barenzi Steven ya forging empapula. Aninga Alice Akikori ya forging empapula. Nyombi Hannington ya forging empapula. Lanyero Jacqueline ya forging empapula da kolanga fire. Bano bade bakolanga fireman. Odolot Emmanuel ya forging empapula. Ongutoko Samuel ya forging empapula. David Onguma Guma ya forging empapula. Adiye Jane Francis ya forging empapula. Mukasa Bagerenga ya forging empapula. Kayemba Robert Mayanja ya forging empapula. Semanda Edwin ya forging empapula. Tipere Isaac ya forging empapula. Listi ya babaka ya bakungu 82 naye nkusomeddeko 62 benjagala okubanga nkuwako oluvannyuma lw'okuba nti listi nene nnyo ate obudde oluusi tulinawo butono. Njagala kubeera nga ate mbatuusaako updates endala era nga bw'omanyi ku mukutu guno gwa Redison TV atanaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasokera ddala okumanya lwe tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Kanzije mbeere nga nkutuusaako updates ezigenda okubeera nga ziddako mukutu gwa Redison TV. Agenda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ezenjawulo ze tuba tukuleetedde era ngenda kujja mbeere nga ate mpita ayita mu bubaka obwo bwennyini bwe mugenda ogenda maaso n'okubeera nga ate muteeka ku mukutu guno. Kanzije tubeere nga tweyongerayo. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.